jako akawuwo. Olunaku lw'eggulu ab'ebyokwerinda basiibye mu kibuga Kampala nga bassa mu nkola ekiragiro ky'okugoba abatembeeyi ku nguudo mu kibuga. Olunaku olwaleero embeera teyawukanye n'ey'olunaku olw'eggulo ng'ab'amagye, poliisi wamu ne KCCA basiibye mu kibuga wakati okulaba nga tewabaawo mutembeeyi yenna yesaza. Enguudo zonna ezisinga tekubadde mugotteko nga n'ab'ebigere babadde batambula bulungi nga n'emiryango egiyingira ebizimbe kubaddeko abakuumaddembe. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekerateekera ekibuga Kampala KCCA Dorothy Kisaka olunaku olwaleero alambudde akatale ka Usaafi ekimu ku bifo ewasindikiddwa abatembeeyi ababadde bakolera ku nguudo. Dorothy Kisaka agamba nti ekigendererwa kye ky'okulaba nga ekibuga Kampala kibeera kiyonjo, wasinzidde n'asaba abatembeeyi okweyunira ebifo nga Usaafi okusobola okukola. Smart City netwale buli omu ekibuga kyaffe, gamba bunoti ekibuga kyaffe. Ebibuga ebyo twegomba, omukulu ayogedde ku bibuga bye twegomba eby'Ebulaaya, London, ffe tusobola okukyekolera naffe wano ewaffe. Naye nga kitandika nani? Kitandika naawe nange. Mbasaba nnyo ab'ekibuga, mbasaba nnyo aba Usaafi, ab'akatale n'abapaaka. Tukole ku kintu ekyo ekibuga kyaffe kibeere Smart City. Ono era alaze n'enteekateeka y'okumenyawo ebintu ng'ebisenge ebiremesa abantu okweyunira akatale kano kiwa omwaganya abasuubuzi okufuna abaguzi awatali kutaataaganyizibwa. Era abakulembeze tubadde tulambula ne baŋŋamba nti ekisenge ekyo kiziyiza abantu okulaba wa we tuli. Naye njagala mbategeeza abantu ba Usaafi nti ekiseera kyammwe eky'okwekweka kiweddewo. Baba mu kubasuubuzi mu katale kano baliko bye basabye gavumenti okubakwasizaako olwonno bakolereyo n'abo abavudde ku nguudo baleme ate okufiirwa. Naye gana n'otunuulira ku ntebe siteegi bambi nga mmotoka etise okuva mu makya etikidde otwala ssaawa nga 5 ate nakola ki nenatwala muntu naye babagamba nti ffe tuwanira simanyi ffe twagala kikukola tetulina kirala kitwagala. Maama nga bw'olambudde akatale konna twagala okwebaza nti sayidi eno baateekako engugo naye sayidi eno gy'oyise maama tukusaba otteremu amaanyi battereko engugo n'okutusalira ekisenge ekyo nga bw'olambudde n'okutwongerako ze bayita bridges maama. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tukakasa bulungi nti obuweereza bwo tebubadde bubi kubanga owuliriza nnyo abantu ku mitendera egy'enjawulo.